Gezeeko okusembayo. Bwe kigaana wano mukubireko ku ssimu direct. Vidiyo aligiyiga olulala. Kuba akantu katono nnyo kaadde alina okukola bambi. Ne father naye okumukotogera nakamuyigiriza we bakwata invite. Prosi koke okusembayo tena. Tukiveeko tukozese gundi ndala. Alternative. We have very many options. Father nova ebungereza n'ogenda mpaka Amasaka omukyala notamuyigiriza nti Facebook we bati bagikiriza. Nze kasanawulidde nti father kyansanyusiza nno father yagula empale za Victoria's Secret neŋŋamba father nno yali wa musajja wa mulembe. Father watuukira ogenda mu dduuka lya Victoria's Secret wali ku airport n'agamba Bruce Naaka kanjikube bukubi essimu. Kanjikube bukubi. Ebyavugundi tubiveeko kasita wano tujja kwogera ajja kuba ndaba. Kanjikube bukubi. Kanjikube bukubi. Prosi ndowooza biri biganye katwogerere wano. Kati yongezaako ku ddoboozi. Eddoboozi nali mazeeyo. Okay, bannange weebale kunyirira ogamba otya ddiya? Ndi bulungi naawe gyebaleko. Munnange naffe eno tugikwasaganya. Tusanyusa nnyo okulaba wano ku Real Life. Nange ntayinza okubeerako. Abantu wedda bakumbuuza ne baŋŋamba tunoonyeze ex wa father. Kati oli ex oba mukyali mwenna? Tannaba kunjatulira nkyandekedde ddala. Kinaava gy'ali ngamba ntakyaneetaaga. Kati ekitegeeza ggwe oli awo tomanyi kigenda mu maaso? Sinnamanya kigenda mu maaso, tukyali mu kkooti. Nabadde ndaba wakatambi ng'olabira ddala nga ndabira ddala father yali akwagala nnyo watuuka okuyingira mu dduuka lya Victoria's Secret eryo. Ekyo kituufu yali anjagala nnyo. Nnyo bintu bingi byankolera. Kati ekitegeeza father we yayingiranga mu dduuka lya Victoria's Secret ng'akukubira ku video ng'akubuuza oyagala eriwa. Ekituufu ye yankubiranga. Naye engeri simanyi oba obwa father yabufunamu akati kubanga nali simanyi nti father. Simanyi obwa father yabufuna naye nga kyolina okumanya nti yayingirangayo era buli kimu twakitondanga babiri. Ng'ambuuza kasiimye oba tokasiimye. Ate nga naye amanyi kkala zenjagala era ng'ebisinga yabinondera bulonde. Father ono wamwambulako okuganduula n'olise emabbali. Nze wange teyajjangayo ng'ali muganduula era sibimanyi ebya father mbitegeredde mu kkooti nga ntitte mu kkooti. Kati akutwala mu kkooti y'e Masaka? Ssebo mu high court. Ng'akuvunaana ki? Agamba nze ndi mubbi njagala kubba kizimbe kye era n'agamba nti ye tamanyi wabula yali aneesize nga ampeereza ssente muzimbire naye endagaano zaagula teyazirabako era n'okuzimba yali ansasula omusaala so nze sisaanidde kubeera mu nnyumba ng'asabye kkooti enfulumye. Kati father mbu yakwegwanye mutakulabangako oba gwe oli mukozi we just? Yagamba tamanyi nali mukozi we nga nsasula omusaala. Mbu omukolera ki? Nga muzimbira munaye side. Gw'oli muzimbi? Sibeerangako muzimbi. Father ono okwekaza kuno. Kati father n'agamba nti gwe wali omukolera? Yagamba nali mukolera naye nga sibangako mukozi we kyoge mazima. Kati wali girlfriend, wali mistress, wali fiance, wali ki? Nali mukyala kubanga eyo step bamaze ogibuuka omuntu bwe muzimba mwenna ne mubeera mwenna suubira muba gye mutuuseeko endala mba mukyala.
ekitegeeza father ono kwegamba wamuzimba naye nga ye kwana yali watuuka okulwanira ennyumba alabika naye yali talinayo kaali n'ekyaddondo. Ekyo kirabika kituufu kubanga ebimu ndooza era butegeezi naye nga siira birala bye mmanyi nnyo by'alina okuggyako ettaka lye twali tulina era e Kasaali naye eryo lyo lyali lirye namusanga nalyo n'eddala liri endo kozi n'apartments ze mmanyi ze yaŋŋambako muganda we zaalabirira oyo muganda we yampaabidde mu kooti Walukagga. Kati Walukagga bino abiyingiriramu wa? Ndowooza era byanfuna nga bw'omanyi kati ndowooza alabanga ebya muganda we mba mbitwala bwe mbiyingiramu nnyinza omugamba naye abakazi tuba bagezi oyinza omugamba nti muganda we bimugjeemu nze kubanga bafunye famire ate era nakyogerako kubanga alina greda nakyogerako ne mugamba nti greda eyo lwaki togireeta n'ebeera ng'ebeera wano ne tugipaakinga wano n'evaayo ati ayinza okuba yamugambako ng'oli yennugu gyanninaku bano bakasitoma leero nga bawogganye nnyo tolinaawo kasenge bw'osobola kuyingira ne tukuwuliza bulungi kuba tetunnatandika ate nga twaliyagadde tusobole okuwuliza emboozi yo tulabe wawe tukuyambira kubanga olina okuyambibwa tulabanga abaagala okugjako buli kimu odde mu kasiisira. Okay, kale kanzigalewo wano mpaamu eddakiika emu nzigalewo kale kwana father naye kati father sebo yes kati bwali osisinkana father ono wamusanga ne Walukagga. Walukagga mutegedde butegeezi ye mpana byaffe kubanga nze nasooka mulabanga bulabi nga mulaba bulabi nga bwolaba omuntu naye lwajja ewange ku dduuka okunsaba ennamba y'essimu ku bbaala yange yali newaluvuga naye Walukagga teyava mu mmotoka yasigalayo n'abantu abalala kati ono era n'oluggi nzijukira yaluleka si luggale si ye yali avuga yabuukamu kati wano weyajjira ku dduuka yali alina kyazza oggulawo oba baali bamulagiridde ne bamugamba waliwo ekiwala ekinyirira? Nga bwe kugambye nti yali ammanyi nga tweraba kati ate ebbaala yange ebbaala y'amaanyi nnyo emanyikiddwa bantu bangi bagimanyi kati yajja okuyimirirako ewange nampaana nangamba webale kukola nkuwulire eyo yonna gye tubeerera ngambye sinza kuyitako wakireka nkubuuzeeko webale kukola kimu ekigenda mu maaso oli mukazi mukozi nampaana nnyo nambuuza era abantu waba kikyowa abantu ng'abantu bakwogerako birungi byereere ebyo nambuuza aba CBS nambuuza buli kintu kati netwogera nnyo awo naye ng'era yali apapa kubanga nga bwe nkugambye n'oluggi yaluleka si luggale. Ekitegeeza father yali azze akukwane n'asooka najja akole introduction yajja nga azze kukwana naye kati yali introduction ndowooza alika yali yabulwa bwantuukirira kati ndowooza bwe yafuna omukisa nga mwali mu Uganda n'ayimirirako ewange n'ansaba ennamba y'essimu awo we twatandikira. Wagambye father yali awunya bulungi ono father yali awunya bulungi ng'ayambadde bulungi? Kyo kituufu ye yali awunya bulungi era ng'ayambadde bulungi ng'ali smart kuba yenna yali ayambadde grey kasweta ka grey n'empale ya grey munda ndowooza mwalimu ka t-shirt oba kaali ka black ate engatto yali ayambadde kikaaki? Engatto sikyagijjukira naye nayo kyenzijukira yali nnungi manya okwambala bulungi. Kati father ono yeekuba perfume kikaaki? Perfume ye no ngyerabidde ate nno nga njirina bugumu bwasigalawo wano mbuyine waka. Kati awo father akusaba ennamba ogimuwa? Ngimuwa tutandika okunyumya ku WhatsApp. Tutandika okuweereza jezi kyavaamu ne tutandika okwekubira amasimu. Awo ebyatandikira nambuulira nti anjagala nange ne mugamba mwagala era saagaana kubanga lwe namulaba obwasooka namwagalirawo kubanga nga ye omuntu eri bw'alabika bulungi
nawe bw'omulaba alabika bulungi. Love at first sight. Ye. Etegeeza father ono okusaba ennamba naawe wali ogamba yikale singa nansaba ku nnamba. Ekyo kyo kituufu kubanga nga bw'omanyi bwe nkugambye omuntu bwe yali alabikamu. Nange nali mwegombye. Era taba kukiŋŋamba ndowooza kyali mpisiza nabo. Kati n'addayo e Bungereza n'atandika okukukwana. Ne tutandika okwogera. Wayitawo akabanga ndowooza ng'omwezi nga twogera tunyumya buli omu abuliramu n'ebimukwatako byakola naki obulamu bumuyisa butya byonna embeera etambula etya bizinesi naki kinavaamu mu ebyo mu messages ezo ze twasigala tweweereza n'ambulira nti anjagala nange ne mugankwako. Ekitegeeza mwakola ne phone sex. Ebyo twabikolera ddala ekyo. Okimanyi abantu b'ebweru bye babeerako ebyo. Kubanga ebintu bya long distance relationship naddala omuntu ng'abeera bweru. Ekitegeeza father yakusaba phone sex n'okkiriza. Kyolina okumanya twabikolera ddala ne videos byonna. Teyakusaba omuzinireziniremuko twakingiremu kawo ku video. Nsimanyi kuzina naye ebyo byo ebirala nabikolera ddala. Ne mugwa mu mukwano n'agamba nti akwesunza okulabako kajje Uganda akulabe. Yes, n'akomawo era ntusula mu hotel. Twasula mu Grover. First time. Gwe ekitegeeza father we yakugamba nti agenda kujja e Masaka n'omugamba tunaasulawa n'akugamba ebyokusula bindekere. Era of course omusajja alina okusasula wogenda okusula si mukazi. Kati wagenda omwambalidde ki? Omuntu obuli appetizing naawe okimanyi siyinza kwambala bintu mwambalira nange nnoonyaayo ekintu ekisinga obulungi ne nnoonyaayo perfume esinga obulungi ne nnoonyaayo akapala akalungi buli kimu nyambala kirungi kubanga ogenda kusisinkana omuntu first time toyinza kwambala bubi. First impression is nice. Kati father ajja kati kola omulundi gwasooka okumulaba era yakuleetera empale za Victoria Secrets. Yes, yazindeetera n'essaawa ne ka necklace n'andeeta ne perfume. Kati ne muyingira ekisenge ne babakwasa ne mugenda mu room namba yammwe. Twagenda mu room yaffe era ne tukola ebyatutwala ebyo. Ne musanyuka nnyo ne musanyuka nnyo father n'aba nga agudde mu mukwano. Nka ku matu. Yali amalako. Onoonsonyiwa sijja kubuuza ngenda kuvaayo naye ke kasembye yaako. Of course amalako. Si bubi saalibadde naye singa talina kyasobola kukola. Amalako. Kati oke ne mugwa mu mukwano ne mutandika okwezimba. Kati ne nvaayo mu bufumbo gye nalindi ne tusalawo tufune ewantu we tupangisa. Ne tupangisa mukumbu bayiteyo mukumbu ne tufuna room ne tupangisa nyumba ya bisenge. Nyumba ya bisenge bibiri n'eddiiro kweri n'ekiyungu. Ne tubeerayo n'abantu. Then awo mpola twayogerera ku ky'okuzimba ne mugaa tetusobola kubeera wano mu muzigo. Kuba mu muzigo mwali temusobola kwekola kituufu mwina abaana ate abaana we bali ate ebintu by'emizigo mbimanyi nakulya nnyo ku mizigo bintu byonna bya kyemugunyu father mwina omugambo waayi tufune ennyumba ennene tuve wano. Era ky'ovola first time namutwala mu hotel kubanga nali so akolerawo fujjo lyange. Tosobola kwemalayo kutumbula ddoboozi mbitegeera prosi wali mutuufu. So ne tutandika ne tugula plot eyasooka miliyoni 6 then ne tugula ne plot 2 miliyoni 15 ne tuzigatta ne tuzimba ennyumba yaffe. Ennyumba eyo batumaze ogisereka awo weyeekyangira. Fazo no
kati father ne changa nga muserese nyumba ne tugisereka ne tuka kusereka neggwa nangamba yasoka nganti awakisente kakendeddemu nanga tugira tuwummulamu konze kale kati awo mwebyo ebiseera we twafunira obutakkaanya naye nga nange kwe bwava wabula nze ku lwange kyenzijukira nti nagenda nenkeerewayo nenzija ku makya naye kati kyekye nawulidde kapaati ako wamala n'ogenda mu ndongo nagenda mu ndongo naye kale nga simugambye naye nalowooza tajja kukimanya ate nalowooza era ne bwe nakimugamba tajja kifaako but ekyaleeta obuzibu obudde kunkyako nenzirayo ku makya kati nanyiiga naye eyo tagiŋŋambangako nti ensonga eyamunyiiza tutakiŋŋambangako nze nteebereza buteebereza kubanga we yatandikira okwekyanga kyanga oba yali anoonya kyekwasa nga yatandika okuzina emabbali omanyi bafather ennaku zino nabo bayaaye anoonya keyekwasira oyinza okuba kwakati kati wakola kyogenda mu ndongo just ogenda obugenzi mu ndongo awo nange kyeneebuuza simanyi lwaki yanyiiga nnyo ku kintu ekyo kati mu kavidiyo kano banno ke bakulikodinga ne bakapostinga ku WhatsApp group wali ozina otya oba alinaagwe wali onyumya naye nazina bw'omu naye kwegamba nga bw'omanyi bwe mbeera mu ffujjo omuntu n'anyumirwa nakwata ka vidiyo kati ye n'akapostinga kuba fe omukutu gwaffe era nga bwe walabye ebifaananyi bye bagenda batambuza fe omukutu gwaffe kuba bifaananyi buli ddakiika kupostinga buli awo tegulina nnyo mulamwa buli awo bwe butambulirako wabula ffe tulinga family tubeera twekuba ebifaananyi bwe tuweereza ku group buli ekigwawo kye tuweereza buli bwetyo bwe tuzimbye ebbaala yange naye kati wano wagendera mu kirabu father yali akyawoomerwa ka sexy before yali akyawoomerwa naye bwe navaayo n'atandika okwekyanga teyaddamu ekitegeeza temwaddamu wadde kwekola wadde ng'ovudde mu kirabu okuva ku olwo lwagenda nali siwamukkiriza genda nga sitamaze kukola kintu nakimu lwagenda nali siwamukkiriza era namulemerako paka lwekikola kati olunaku lwe wava mu kirabu ku makya n'atandika oteekawo embeera n'ateekawo embeera eraga nti munyiivu awo yali abuzaayo ennaku nga mmeka addeyo e Bungereza nnaku nga 3 naye enkeera teyasiibawo kuba yalina okugenda mukyalo ewaabwe okubalabako kati tegeeza father ennaku ezo 3 ze yali abuzaayo amale agende ennaku ezo 3 teyali musanyufu nnyo mwalimu mu lusirika naye wamala n'omuwaako nga tannagenda ekyo nakikola mu mukwano namanya nti bwagenda jagenda n'obusungu buyitirivu kati reaction ye yali etyawo nga muli mu mukwano awo era okimanyi omuntu atali musanyufu tasobola kunyumirwa nnyo tasobola era omulaba naye omukazi bw'obanga kyoli okyesiga wakitandikako anyumirwa nkola gw'omukozi kati father n'addayo n'akusiriikirira twagala twogera naye nga tetwogera bulungi nnyo nga bwe kibadde emabega nga twogera bulungi buli ddakiika twekubira amasimu ŋŋenda ku kino ŋŋenda kunaaba kati kujogingamu ŋŋenda kukola ki ebyo byonna byaggwawo kati n'atandika okuba nga nkubira nga waliwo ensonga nga temukyekolera na ku ssimu ng'ebyo byonna yabiggalawo ebyo yagenda n'abigalawo mpolampola kajanja ne mpolampola yakukisinga ng'agenda ng'addayo kisi ezo ekikyali kya bulijjo kwekisinga nga buli ddakiika naye era nga si byebulijjo si byebyaffe ebya bulijjo soke tuddeyo ku nnyumba kati mutandika mugula poloti zonna nga ziri mu mannya go nagage kati kuliko just linnya oba kuliko ne ID ye oba passport ye tekuli kintu bwe muba mukola endagaano kuba tetunafulumya kyapa endagaano bwe muzikako mannya bunnya tekubaako ki
tekubaako ebyo tebabisaba ebyo babisaba mugenda kufuna kyabo. Kati ku ndagaano eno kwoli kwengera nze nazikola nze nagenda ewa looya ne ntwala abatukuza ne tuzikola. Eyasooka twagigula mu March, eddako ne tugigula mu July. Kati gwe mwagigulako yakyali mulamu? Bonna bali bantu babiri banjawulo. Bonna balamu we bali? Bonna balamu. Era tofaayo nyabo, tugende mpola mpola. Empapula zonna ozirina? Zonna nzirina. Kati father yembwa ayagala ki? Yagamba tamanyi, sibangako muntu we yadde n'akamu, ndi mukozi we yali ansasula omusaala. Oyinayo obukakafu bonna bw'olina obulaga nti gwe ne father mwali mwezina? Mbuyina butereevu era obusinga obungi nabutaddeko ne ku defense yange gye nataddemu. Then obulala bw'essaako kujjayo mangu bugenda kuvaayo mu bulekeeyo era naffe tetubagala wano, just tuba tubuuza kubanga munnange nno balinza okugoba bwoti ne bakugoba bwotyo mu by'okusaagiriza, naye oba obulina obukakafu. Omanyi ffe tuli balwanirizi ba ddembe ly'abakyala. Kati nikasi woba olina obukakafu obulaga bonna ekintu ekiraga nti olinayo ekintu ekiragira ddala nti father yali akuzina? Bingi biyitirivu, mbirina biyitirivu. Kati ye father agamba nti wali mukozi we, takumanyi era takuzinanga nako? Tamanyi, tandabanga nako. Beera mugumu ng'asitamye ku ttooyi. Kati muzimba ennyumba, kati ani yagizimba okutuuka awo weri? Kuba twalaba ennyumba yamwe nnungi. Era nze ngizimbye. Ngizimbye mu kugula paka weri, kati buli kimu ekiriko nze nkikoze. Buli kimu receipts zonna nzirina, buli kintu nkirina. Kati bano babadde bajja okutandika bino ebintu okujja mu mawulire, kati bagambye batya? Abaliwo bonna bootegeeza. Bano abadde bakugoba mu nnyumba nga wakasooka okubalaba bagambye batya? Abampa buwi mpapula za kkooti nga bataddemu injunction, bataddemu okusaba kkooti nga tetunagenda mu musango esooke mu mbeere ebbali tugende okugenda mu musango nga siri mu nnyumba. Kati ekyo akanya era nange ne nteekamu okwewozaako kwange. So ne tulinda omulamuzi asalewo era agenda kusalawo kuno omwezi. So yajja wano wiiki ewedde ku Lwokuna n'ajja okulambula ennyumba. Omulamuzi? Yes. Yajja n'alambula ennyumba era gwe naye mu byonna ku olwo ekyaliwo ekyenjawulo nti looya w'omwami wange Tom ye yagamba tebasabangako kunfulumya mu nnyumba, bo baasaba nti ndeke kuzimba kintu na kimu, nti nsooke nsivaamu kuga, bo balaga nti baasaba sivaamu nsigalemu naye ndeeko kuzimba. Era looya wange n'ababuuza nti nga kyemwawandiika ate si kyemwogedde kakati awo tukirese wa mulamuzi kusooka kusalawo. Ye yalina obuyinza okusawo. Kati bwe walaba ebbaluwa eno tewakubira father n'omugala naye father story ki? Father bino byendaba nga sibitegeera. Munaye sikyalina namba ye kubanga nze yamblockinga n'enamba n'azikyusa. Father naye ate naye aba takoze bulungi okublockinga. Tukunoonyeze enamba ye osobole okwogerako naye. Ye alina okunnoonya, nze mulinze mu kkooti. Ekitegeeza wali oli awo ogenda okulaba father omweza message tezikyagenda. Kituufu nagenda okulaba nga tezikyagenda ne Facebook yali mukwano gwe naye nga sikyamulaba. Byonna bye twali tugatta ebisinga naye ntandika okuba nga sikyamulaba. Oba mwayombako okwo ddala ne muyomba ddala ne mubiyombera ddala bubi nnyo.
okuyombako twayombako naye ng'ebyanyombesa lyali kuba lyange. Father wamukwata n'akakazi akalala. Tomba nabulidde wagambye father wamukwata n'akakazi akalala ku site ng'akalambuza ennyumba yo. Nange obujoozi obwo. Ndamusanga n'omukazi wano nga bazzeewo naye ng'omuntu yenna nalina okuyomba. Kubanga yambuuza mu mbuuzo eya bulijjo nga bw'onaabuuza omuntu gw'omanyi gw'osanze obusanze. Ate nga bulijjo kati nange ne mubuuza ate oyo ani. N'atandika okutamwatamwa n'angamba mukwano gwange ngenda mu droppinga wali nkomewo wano. Ngenda kusanga ku dduuka. Ekitegeeza mu bufunze father ennyumba gye wazimba yali agirambuza mukazi mulala. Ekyo kituufu kubanga nze era embuuza gye yambuuza ku olwo ate n'okujja yajja mu Uganda ku olwo nga tambuulidde ekitabangawo kajjangako mu Uganda bulidde. Naye father ono kati ogenda ku site olambule site osangayo father atuuziza omukazi mu motoka amuleese amulaga ennyumba mwagenda omuteeka ennyumba gye weezimbira. Naye nga nza nti ebyo ebiseera nali simanyi nti father ebyo mbitegedde kati. Kati father ono ne bannange father. Kati father nkitegedde lwaki walina okuba n'ebbuba. Oli mutuufu walina okuba n'ebbuba nkuwagira 10 ku kinnaakyo. Kubanga tosobola kuzimba nnyumba eyo n'ogituusaawo n'osanga father nga naawe ogenze kugirambula ate nga ne father naye ayinamu omukyalo omulala gwagirambuza. Ekyo kituufu nalina okuyomba ng'omuntu era kye kyanzijjako owaya n'ennyumba. Kati ono omukyala bwe yali azze okugirambuza kati yasirika oba naye alina byayogeraawo. Ye yasirika busirisi teyanyega yabeera mu motoka n'asirikira nange saayombako naye akukyanje. Saayombako naye nange nayomba na mwami wange saayombako naye. Yali anyirira okusinga oba yali just kazikazi? Kazikazi tekalina kye kalina naawe. Father nga ayina ejjoogo. Father ayina ejjoogo ono ate alabika tasiima. Nange nkitegedde kati otegeera otya nti ddala father yennyini ono w'ebiganduula? Nabitegedde amaze kuntwala mu kkootire nabitegedde ng'empapula ezimpaabira ziriko obujulizi obwo era ng'agamba nti nyonoona erinnya lye ngenda ngamba ndi mukazi we ekitali kituufu. Kati ate nze nga mbadde sikimanyi nti father. Wangi nnyabo. Zezo empapula ze nalaba nange ne neekanga ne ngamba bulijjo omwami wange akola guno omulimu. Nze mbadde manyi musomesa era nze nakwana musomesa. Naye ngenda okulaba empapula ezimpaabira ng'ate za musaaseredooti. Era nagenda ne nejjusa ng'omukazi omukatoliki. Omusosolodooti itegeeza wali n'omusosolodooti mu mukwano. Nali sikimanyi era singa nakimanya saaligenze mu maaso. Ambesi mwegenda kufaana. Kati omusosolodooti agamba nti omwonoonedde erinnya? Agamba mwonoonedde erinnya era ye ali tortured simanya biki yateekamu ebintu bingi bambi. Naye nga ayagala okukufuula omubiri. Yes, kubanga ye yayonoonye eryange ampisa omubbi ekitali kituufu nze siri mubbi zino ntuuyo zange sente zange nazenkoledde emyaka gyonna mbedde mu bbaala bammanyi nga nkola mu ebintu bina basa. Kati omusosolodooti ono okujjako n'okwagala okukonoonera omusosolodooti akuwaayiriza nti oli mubbi. Omusosolodooti yayagala ku mukyalo omufumbo. Okusinziira ku sitooleyo wali mufumbo ng'era okyali mufumbo eri gye wali. Omusosolodooti n'akusigula. Omusosolodooti yakusigula. Eno liyo life ebintu tubirabanga we biri. Omusosolodooti yakusigula mu maka father.
Ebyo ebiseera teyali musosolodooti yansigulanga muntu wa bulijjo ebyokusosolodooti bitegedde kati muli mukunsikula muli mukuvaayo wali nze nga ndina busajja musomesa asomesa Bungereza naye nga si musosolodooti. Ekitegeeza omusosolodooti ono yeefuula ebintu byatali ebiseera ebimu. Era bwe nnyinza okitwala kubanga nze yakinkweka naye sinnamanya mwaka ki bwe yabufunira. Kati kino ekifaananyi ng'ayambadde amagandula yeye. Essibo yeye. Kuyandiba ng'omusosolodooti ono father yeefuula kyatali yagamba ye musomesa ate wano ogenza okulaba ayambadde egganduula. Father Teresa network. Father omusosolodooti katulinde network etirire. Omusosolodooti ono nabagambye no sympathy no fear no favor. Twagala favor wano simanyi sympathy simanyi gundi. Teresa network tukulinze nyabo okomewo sobola okuba batuliza kubanga ebintu naffe simanyi nga bwe mubiraba nange ebiraba. Gamba musosolodooti ate eno ye teacher tujja kumanya tumanye father okusinza ku story nga nayo mwagirabye naye kati story musosolodooti ono funa network we are waiting for you kamugambe wano wati gundi tenatandika live tenatandika tukyali kukiggula luki Uncle Julius ngenda kukubira nkyali ku live. Yeah. Father okukakana father asigudde omukazi. Father ekituufu kyo yazina omukazi w'omusajja. Omukazi alina engeri gye yali agira. Ezo ebintu nja kubyogera nga bwe mbiraba. Saagala ate muddaawo nti ate biki katulinde ka charging kamugambe charge little bit nga wano bwe tuwuliza ku gundi. Father asigudde omukazi bazimbye ennyumba okusinza ku byempulira sirina kunyo bukakafu nnyo naye nga bwe tubiraba. Father amaze yeewakanye akoze yeeyiso omusosolodooti kansoke nfune wano ku masimu nga bwe tulinda process charging essimu agambye agifafunye gundi kamukubire. Okay. Tujja kuteeka yawo amasimu fune wano. Okay. Nkwano. Hello. Yes, tuzemu ne tukufuna amanyi battery. Omusosolodooti oba gwakazuula nti kati musosolodooti ticho omusomesa kuba wali gwomanyi wayagala musomesa. Manyi musomesa. Omusomesa ono omusomesa mwali mu relationship ya bbanga ki? Like how many years? Okuva 2016. Paka 2018. Oh, that's very long. 2 years you are in a relationship. Kira twatandika kwekwana mu 2014 nga jjukira tetunnesinkana n'okutandika okwe yali 2016. Fenna yali 2016 but 2014 lwe kutandika okunkwana. Lwe yafuna enamba lwe nkugambye nti yafuna enamba yange mu 2014. Ekitegeeza relationship ya myaka nga 5 kubanga neya long distance relationship nayo tugibala. Okay, mbadde manyi nti eyo togibala. Tugibala naye bya relationship ebeera ya ddala long distance relationship tugibalira ddala. Ne gye tubalize nga twawukanye nakyo gibala egiri esatu. Kitegeeza wamu emyaka 7. Ekitegeeza father takwatulirangako kubanga tukizudde nti musosolodooti. Omusosolodooti takwatulirangako nti munnange nkulese sikyakwagala.
yanjatulirako ko naye nga ne mwegayira gamba nti bwe kiba kisoboka okuba nga tusobola okuddiŋŋana kyalibadde kirungi ne mugamba kubanga tulina property gye tusharinga ne mugamba kyalibadde kirungi ne tubyogerako ne mubuuza nsonga ki teyanziramu teyaŋŋamba nsonga n'emu ekitegeeza ne ŋŋamba osanga wanaabaawo aneekuba mu mutima oba waliwo omukazi amuwugudde anadda bwentyo nabeerawo nga nninze nga manyi nti ekiseera kijja kutuuka ekitegeeza you worked so hard so that ozeewo relationship eno otereze ebyasoba naye omusajja tawuliriza tayagala kumanya oba namuge kyesimanyi ekimutuusa ku kino nange simanyi kyewamukola naate otunula buwoomi bwokka sisobola gamba nti tokyamuwoomera ekyo ki ekyobuwoomi naawe okiraba bulabe kati father nsosolodde otya okusinziira wanange ndaba otunula buwoomi bwokka father olowooza kikiyinsobi wabula mpooma ekyo kyo kyolina okumanya ne father yakuwaananga nti owooma of course akimanyi ne wabuleera emyaka 7 teyalibadde naawe singa wali towooma naye kirala omusajja tayinza kugaa nti ove gy'obadde nga tolina makulu n'abaana bo ennyumba wabula okusinziira ne ku nnyumba eyo netiwaaka kiki father va ku netiwaaka omusajja bwatuukira okuzimba ennyumba eyo n'agikuzimbira n'akugulira empale okuva mu Victoria Secrets maama ekituufu kyolabika father ko kumuwoomera wamuwoomera kubanga maama wootuukira father n'akugulira empale za Victoria nga za bbeeyi eno n'abakazi b'e Bulaaya abamu tebazambala n'akuleetera perfume nekiresi essaawa nze buli kimu nenyambala byonna yeyabireetanga nze bwe namufuna saddamu kwegulira kintu na kimu byonna yabadde abindeetera nalabye ne muka vidiyo nti yakugulira n'emmotoka Mark X nesebo musajja ono wali omuwoomera oba what went wrong simanyi munnange oba mikwano gyo baakuwaayiriza nti bwe mwagenda wano mu kiraabu nti waliwo yakuzina omanyi nakyo kisoboka ekyo kyesimanyi kyenjagala jjo kineebuulirira yennyini mu mikwano gyo bano be wagenda nabo tewayinaamu akuwalana naye era nange neebuuza oli lwaki yateekayo ka vidiyo but bambi naye yali tamanyi lwaki ateeka akuba essimu lijjira olindako bannange akuba essimu nkyali ku gundi kubanga nkyagattagatta onomanyi twagala kukuyamba tugenda kukuyamba wano tulina balooya ababeera kuno ku Real Life abalaba ebintu so omukyala nga gwe abamaliza obitwala ng'ebyokusaaga but you need somebody to help you asobole okuyambako munaye mu bintu bino munange oleme kufiibwa at least omusajja bamuweeko omwaliriro gwa waggulu in case kubanga ebintu bya Uganda obimanyi byakugulirira at least muddingane mubeere nga mulina engeri gye mukigattamu okusinga okubeera awo ate gwe bakufulumye odde ebweru osule mu kasiisira nkyayina gyendaga musajja wattu sikyayina siina gyendaga ewa oli omusajja baakusigula n'oddukayo kyalo ono yeetaaga kuyamba bannange ulinawo balooya wano balooya bajja kumukwatirako bambi omukyalo ono kubanga kati omukyala olwedde eri baakusigula n'ovaayo kati abaana bo bagamba kubanga abaana nawulidde nti baali batandise okufuuka very close n'omusajja father ono abaana bo bamumbuuza nakati bakyamumbuuza kubanga balina ebintu bingi nnyo bye yabaleeteranga ne bye yakolanga nabo nabaagala nnyo yasinganga okubeera nabo okusinga nze ate ye alina omukwano kubanga nze ndimu obukambwe ku baana naye ye yabeeramu nabo nze jjukira omulimu gwange gwa bbaala nnyo kaleeti kati ye
ate nga naye tasobola kubeerawo ku mulimu na nninda buli ddakiika. Ye era ebbanga lye yamalanga muno ng'alimala nnyo n'abaana. So bo bamumanyi nga nze ndowooza. Oba omusajja naye alina nnyo ebbuba alinga ggwe. Ebbuba tezisobola kubulamu naye ate yali amanyi enkola yange ey'emirimu. Kati kubanga kati tugenda kwogera ne tulinawo wano omukwano gwaffe engineer Lwasa atera okusponsoringa programu zino alina bakyali be balooya abaasoma basobole okuba nga bakuyambako kubanga father ono tasobola kumala father ono ne mubeera ne father emyaka 7. Father ekiwojjolo yakiryanga buli lunaku father yawomerwa ekiwojjolo kyo ate father ayagala kukasuka bweru owunzike ogende nga tolina kyolina. Ekyo kyo era bwe baba basobola okukola kyonna kye basobola okukola okunyamba banyambe buli asobola okubaako kyakola kubanga nsikyalina gye ndaga bizinesi yange yali nnene naye kakati era mwentudde kati kasigala kantu katini nnyo sente zonna bizinesi baaziga sente zetukola zetulya endala zonna naziteeka ku nnyumba manjagala kuginyimbira mpulira. So si kyalina yadde. Kati okuva mwayokana ne father n'olabira ddala nga father akutadde mu lusirika ekitegeeza oli wekka. Ndinze ssebo sirina muntu n'omu ninze mwami wange. Kitegeeza father lukyamwagala tuyinza obituulamu ne musobola okuba nga muddingana ne father. Ani kati ate munange nategedde nti father kati simanyi munaye kiri gyali okusalawo luli mbadde naye nga muntu wa bulijjo kakati ate yafuuka ekkulu kati simanyi munange era ekyo kikyali kizibu. Musosolo Dooti okyamwagala Musosolo Dooti ono mwali tudde mu nsonga zino kuba tajja kumalako. So Musosolo Dooti tukimanyiko oli era wano e Bungereza tubeera nnyo wano e Bungereza era tujja kugenda bino Musosolo Dooti tugenda tumulabe. Musosolo Dooti kati gw'obadde osinga kwagala ki tumutuuseeko obubaka ki? Lwaki sooka nenta ku masimu engeri netiwaka gyetitanda wangi nyabo oyagala tumutuuseeko obubaka ki kuba twetaaga ffe nze ngenda kukuyambako ngenda kwogera ne ku balooya abamu naye tulina okusooka ne tuwuliza ne ku ndowooza z'abantu. Nze kye namusabye ekintu kitono nnyo era kye nasabye abamu ku bantuukiridde ku bantu be nabagambye abakomawo simugoba kubanga mwami wange nze nkyamubalanga omwami wange ebyo by'obusasere Dooti yabimanyi sibimanyi. Nze namusabye kimu kukomawo oba ennyumba gindekere kubanga nze siri willing kugabana nnyumba nti oba mpe ssente oba akole ekimu. Nze wano weewange wenyina okubeera n'abaana bange siina wala wendaka siina bintu yonna ziri kuno siina wendaga nze buli kimu kyenkoledde emyaka 9 gyenkoze kiri ku nnyumba eno so siina gyendaga. Kati faaza ono bwe yali akusigula yakusuubiza ki nga mukyali mu mukwano ennyo? Obimanyi abantu bye basuubiza abakyala of course akusuubiza buli kimu ate ng'ebimu yabikolako nange nembirabo wajje nali tebabinkolera ebimu yabikolako nga bwe mbigambye ebimu. So n'ebyo bigambye kugira engoye bupale buki nze gye nali baali tebabinkolera era sifunangako omuntu angulira kintu ekyo negye nali tebangulirangako era ye yasooka okungulira n'empale ne perfumes naki buli kimu ngoye buli kimu necklace obulungi kweganga tayita ku kintu kyasanze n'akungulira nga alaba nga kinkolera ngatto nnungi buli kimu yabingulira. Empale yakuguliranga za mulembe Victoria Secrets maama za bbeeyi jeans empale ezo ez'abakyala ennungi ezo mu stores ez'enjawulo yabinguliranga. Kandise munange era father ne kati wano yali akusigula
nakusuubiza nti vaayo eri byonna nja bikkolera nga byonna byennakimanyi ogenda kuleka obufumbo bw'osakurifayisinga ojja ewuwe. Kituufu kubanga yali amanyi byempitamu, manyi bw'ofuna omuntu omweyabiza, nze namweyabiza ne mubuulira buli kintu, ne mubuulira ebinsoomooza gye ndi, era ne mulaga nti saagala biddamu. Ne mugamba bwe tuba tugenda ffenna saagala ondabye ennaku, era nansuubiza nti talindabya nnaku. Era emyaka egyasooka gye twabeera ffenna teyandabya nnaku. Bitandise kati nga tetukyayogera. Oba kali akawala bannange, oba kakusinga okuwooma kano ke yalinako mu mmotoka. Kizibu oba bulogo oba kikize simanyi. Tebaba nno nga baakuloga pulosi. Nange simanyi naye nga kyemmanyi sinnafunayo omukazi ansinga. Simumanyi. Taliyo kubanga ngezaako okugattagatta wano pulosi ndabire ddala pulosi naye maama. Kubanga ndabira ddala ongambye father wamuwoomeranga era ne father n'akuwaana nti mukazi gwowooma nti talabangako ku mukazi awoomanga ggwe. Naye kati obuzibu buvaawa? Obuzibu nange bwe neebuuza nga naawe bw'obwebuuza kuba nange sibumanyi kuba soogera naye. N'abampaabira sisobola babuuza nti bwayo obuzibu bwava kuki kuba teboogera nange. Babampapula za kkooti. Ate bo sirina bwe mbibabuuza kuba tebabimanyi n'entandikwa yabyo tebabimanyi babiyingiddemu kati nga twawukanye. So kyovola sisobola kwogera nabo babuuza kigenda mu maaso. Kubanga singa wali tewawooma teyali mazinaawe emyaka egyo gyonna 7. Ekyo kyo kizibu. Ng'oyinza okubeera ku mukazi atawooma. Osobola okubeera era abatawooma nze nabaleka dda maama. Nsiina gagenda kubeera na mukazi atawooma. Bibamuddukira wawooma. Tasobola naye kubeera watawooma. Kati kyengenda okukola pulosi kansooke nkuggyeko wano nsooke ntekeko essimu abantu bakuwe ku magezi tuwulire ku ndowooza y'abantu. Basobola kwefuula nze nzekka kuba oli abantu abali eyo ababa baagala okusheyalinga ku ki abalinza okuwa ku magezi. Kate ku masimu pulosi kati kyogenda okukola ogenda kugenda ku Facebook sooke nteekeko kuno essimu abantu bakube ku ssimu basobole okuwa ku magezi tulabe kiki baba bakugamba. Pulosi atuuse kati tusobole okuba nga tusheyalinga ne ku bantu kuba abantu bajja gamba twekubidde ate simanyi tutwefudde nti fe abaagala okwogera ffekka. Pulosi totya leka ab'amasimu basobole okuba nga wangi ekyo waali kirese. Nkireke ab'amasimu mbaleke. Ab'amasimu bakwate nze gwe comments ozeesigalize. Kale kati ab'amasimu mbakwate. Wange ayinza okufuna kati baawa amasimu bankubire banzije ku mulamwa. Tebajja kukujja ku mulamwa. Anti kati wano oba tojja kutegeera kituufu nga ne bw'anaagulirira abaye bakuba amasimu era tujja kubamanya. Naye kati abantu bwe tutaabawo chansi ewuliriza ki masimu bajja kulowooza nti anti munnange nti gwe osazeewo simanyi kwogera gwe by'oyagala biki. Kati gwe genda ku Facebook owulirize gwe buwuliriza. Owulirize endowooza z'abantu. Kubanga eno real life ate bajja kugira bagambe ate munnange ate okitegeera pulosi. Ab'amasimu tobatya era saagala ove ku mulamwa. Olaba ewasibidde lo n'ogamba nti kati ogenze mu mawulire. Kati sibira ddala lo kati ate bagenda kugamba ki of course. Era baayogedde dda ekyalo kyonna kyakulabye naye kati ssaawa zino olwanyirira nnyumba yo. Okitegeera mukwano. Okay. Tobatya sokakkana wuliriza abantu tumanye tulabe ku ndowooza z'abantu. Totya, don't be afraid. Okay. All right. Hello.
Nenzose. Yes, tukuwulira. Yongezako ku ddoboozi. Ate wano kati ompulirawo. Awo nkuwulira. Bana mbirabye naye abaana baffe abalenzi muli ku buzibu kati ng'ogwa kwoyo ayagala kunnyukira mu faaza agenda amuswazaswaza yasoose okuzina omupaatiri fenga naffe twayitayo naye nga tusirika abaana bonna abali mu kigo bonna mulowooza aba ofani bw'anaagenda amuswazaswaza olwo n'amufunamu. Mama Jona omukyala baagala twala nnyumba ye. Etya atuwa ku lisiiti. Atuwa ku nedda yagamba alina ebbaala ate kambibuuze. Sente mmeka zaafuna omwezi ezizimba kalina eyo poloti yagigulawo yagamba bamuwa $9,000,000 faza mweza $9,000,000 naye n'ayongerawo. Kakati nze kyembuuza wamma mwannyinaze atuwa ku lisiiti enfuna ye ya bizinesi ebyete abadde aziyingiza atya. Aleko okutwala ebintu bya faaza agenda amuswazasaza mbu faaza asiriko n'atwale. Pulidde agamba talina mulimu lwaki talinnya ku nnyonyi n'agenda akola obwakadaama. Bakadaama tebaliyo e Bulaaya bo tebakola. Yakambuuza faaza amuyinamu mwana gwe yeetuggako bafaaza bazaala olwo lwaki yagaana omuzaalamu. Muleke nammwe kwolereza mu bwafaaza wali ogobawo obwafaaza ng'ebintu tebikola oba genda okuwa obwafaaza akasolo kalina okuba nga kakola. Alekerawo okweswaza. Kati gwagala omukyala bamutwaleko ennyumba ye bwe batyo faaza atwale buli kimu. Atuwa lisiiti gy'ajja ssente banna abantu bonna bakola gwe liki ne nkusaba omusaala gw'ompa ng'obadde olina ekyobugagga ky'ozimbye ondaga ennyingi zaayo ebbaala gy'alina ezimba kalina. Ebbaala yali ekola. Message ne baani bonna bwe babeera muleke kupromotinga abakyala kimpadde kubba bintu by'abantu bankuba kyeyo bye beekoleredde. Yes oba faaza yamuzina oba teyamuzina tekitegeeza nti atwala ebyobugagga by'omusajja si mufumbo tamuyinaamu mwana tebalina investment talina lisiiti eraga nti yateekamu yadde n'olwataano. Oba oli sisita wa faaza? Oli sisita wa faaza gwe? Siri muganda wa faaza naye leka nkuli abasajja abo abapaatiri batuzina batwebakako naye leka kuswazaswaza muntu bw'otyo ng'olwokuba okuba oyagala ekyobugagga. Ekyokutambula wano ku media ne wali tekijja muwanguza. Abantu babeera Bulaaya ne beesiga abantu ne babaweereza ssente babazimbire oli n'akwekalizaamu ebintu byo n'abifuula ebibye mbu mukyankalanye n'aleeta lisiti ez'ekikwangala abantu bakola ebintu ebyo liki. Muntu abeera Bulaaya n'atooba n'aweereza omuntu ssente katuwulizereko tweyanza katuyize n'okuwa Italy message yeetuuse. Alo kale gyebaleko ensonga y'omukyala n'omusosolodde oti ogiwulidde. Muganda wange ensonga ngiwulidde naye nze eno yenteesa yange. Ekisooka mbadde njagala kubuuza mukyalo oyo ayinza okuba avuddeko mbadde njagala kumanya alina omwana mu faaza yazaala. Teyazaala yafuna Miss College bambi era ekyo saagadde kimubuuza. Kaakati omusango ogwo we gunaatuula mu kkooti ne gutandika bagenda mubuuza ebibuuzo wano amanga ng'ayimiridde mu kabbuli omulamuzi akubuuza oyo omumanyi. Anti seba omuntu ne bw'oba tomuzaalangamu era stiru musobola okubeera mwenna mumanga muli mwenna muba muli mwenna wadde tomuzaaliranga. Muganda wange liki gino emisango bwe gitinjirayeeko e Kampala ekyaddondo omukazi woba nga si wuwo mu mateeka ga Uganda nga tewamugatta na mpeta nga olaba ne kuno okukyala kuno okw'omu Buganda okwanjula kati baakuteeka mu mateeka omukyala gw'oyanjudde abawuwo bwe baba nga tebaamugatta na mpeta nga faaza tamulinaamu mwana oli just girlfriend wa faaza. Sebo nange nina omusango gwe nali ndabyeko e Uganda ng'oli baali tebaamuwasa naye nga babadde bonna era n'awangula ne bamuwa n'ebintu era Uganda. Anti kisinziira katuwanawa ekyange ekyokubiri kiri bwe kiti emusiriki. Bajja kubuuza omukyalo oyo nti percentage gye wateeka ku property yenkana ki ayogere nti okusinziira ku property kyezitowa ne percentage gye yacontributinga bakebere bizinensi gyakola ddala ssente zijja mu ekyo kyayogedde because nze kyendabamu wano tetunabawuliriza sayidi ya faaza
naye omuwala ono olaba ye yeedifeninga yenga ye tanaba kwedifeninga ka anyumya sitole ye omukyala ndabira ddala mutuufu anyumya sitole ye era nze okusinziira ku bwempulira ndabira ddala omukyala ye mutuufu naye sijja kubagana mmwe kuteesa kakati emusibi kuba omukyala tanaba kwedifeningako ye anyumya okusinziira ku kibaluwa kye bamuweereza meseji yetuuse katufune omulala alo Sebo nze kuteesa Richard. ye nnya buteesa Nze ndi ku side y'omukyala amazike g'abasajja geebakakuba n'ababannaabwe yali amwebaka amuyita muganda we amwebaddako obiriri oyo omukazi mumanyi yalina ng'abasajja ababuvunaanyizibwa bamukwana n'agaana bw'aba yamumalira obudde ebbanga lyamaze naye amulekera ennyumba wano mu America omuntu bw'abeera n'omuntu okumala emyaka 5 ebintu bye byonna mulina obigabanira mu makati kituufu leero nali nkirabyeko ne Uganda wamma mukyala tebakumalaamu maanyi wadde buli omu alina enteesa emyaka 5 nemba temuzadde ebintu byamwe mubeera bafumbo mubadde mwenna buli kyemukoze mwenna mulina okigabana mwenna oba yakuwa ssente oba teyateekako abe musajja nga yatalina era naye afuna jjukira omukyala baasigula namusigule n'omukyala baasigula namusigule ate yamusigula nze mumanyi nali mbaddeko ku kabaala ke ke yalina ku kkubo oyo omukazi yakwanibwa ng'abantu abalimu amagezi n'agaana bw'aba yamuwa obudde ekyokuzaala isente point wano mu America si bwe yazadde mukazi bano abantu bano tebazaala kati babawa abasajja wadde yenze mugoma wa pulogulaamu naye nange nyina byendaba ne ŋŋamba yes agimulekere musajja agimulekere agende bw'aba yasalawo kumuwasa wano omusajja bwakuwasa n'abaana bo babeera abaana be agimulekere olw'abaana kale abo abatiisa nga bali amazimba osimanya mubbi bw'obeera gwe omusajja adde akwebakako n'akulekawo agende oba asazewo okugenda amulekere ennyumba mpulira kuba ndabira ddala yamusigula n'amugya eri n'amulesa yes oyo omukazi mumanyi in reality mumanyi mubuuzo batagendangako ku mbaga ya Maureen Nantu nali naye mumanyi nnyo n'abasajja bamukwana nga mbamanyi tweyanziza nnyo wama meseji etuuse mukwano kampulize ne ku balala tuli ku real life court family court hala so litakwata simu katukwate omulala alo tukulamusizaako ssebo ogamba otya sigamba kaakati kantuuse omukisa guno okuwulamusa buli ali ku live eno n'ekirala tutera okuwuliriza sayidi bbiri naye nga bwe tumanyi nti fada tasobola kujja kati katujajinge ku story ya mukyala ekisookera ddala omukyala mutuufu mwe abakazi abali ku live abawoza simanya ng'oswaza fada mwe mwamanyirwa okwebakirwako mu nkukutu teri mukazi ayagala mwebakako ku nkukutu ate ffe ng'abapaatiri omusajja ono bw'aba fada nga yeebaka ku mukyalo ono kitegeeza aswaza ffenna abakristo abakatuliki so muve mu nonsensi wammwe abali mu komenti abawoza tiimu fada tiimu simanya batwebakako mwe muba babeebakako ne bakirako mu nkukutu it's okay naye omukazi bw'abazze n'ayogera tufolowinze story eno okuva gye yava takyusaamu wadde ekintu bano abafaada bavumaganyiza nnyo obukatuliki ayagala okukozesa omwafaza atwale ebintu by'omukyala abamu basiyaga abaana b'abantu abamu bakozesa abaana b'abantu abaana ne basirika kati ono aba avuddeyo nga kituufu faada ono abadde amwebakako nga n'obujulizi abuyina n'obutambi abuyina simanyi lwaki abali mu komenti basesema omukyala alina obujulizi nga faada ekisookera ddala ebyobujulizi nga tubizizza ne ku bbali bw'aba nga yateekako 10 ne wegiba 50 ku nnyumba eyo alina okuziddizibwa ebyo naye byali mu kulowooza nti agenda kubeera mu nnyumba eyo tajja gibeeramu oba omusanga asobola okubuwininga by chance naye nga alina okubeera compensated ebyaddala abakazi twagala nnyo ebintu by'okutusaasira ne batusaasira mbu bambi faada bw'onowooza bambi faada enkya ne bakikola muganda wo watifu yamuzaalamu abafaada tubamanyi bulungi nnyo balina abaana wadde abamu tebeerabisa naye ne batwala obuvunaanyizibwa ne balabirira abaana baabwe kati ono alayika faada alina ebbuba
allowed okuba nti alina n'omukyala gwe yeebakako ebyo byagamba neebaka ogusooka ogwokubiri ogula n'empale z'omukyala omufaga tali supposed kubeera mu nsonga ezo kyova olaba bamwokya bamwokye kati mwabali mu komenti nga mwefuula nti mwe muli batuukirivu simanya father alina right mwabasibye zino enkoolimbo mu bukatuliki baleke nabo balina eddembe okuteesa ffe tuli okuwuliriza sibagabanye naye balekerawo okulowooza nti omukyala kyayogera kikyamu abasajja baagala nnyo twagalira mu nkukutu oli n'akwagala ng'alina byakkola naye nga tayagala kumulabisa nkimanyi bulungi nnyo father ekyamukyusiza ennamba kuba akimanyi ali mu miwunyo koti z'e Kampala zigenda kutuula ez'abafaatha era nange nyina anyway n'abafaga nabo bali mu kooti nga naffe bwe tuli mu kooti tweyanziza nnyo oli aliko n'obujulizi ng'omukyala amweyambulira bawayiriza bafaada bulijjo ne babambula ebyambalo oleeta ono aliko n'obujulizi ekisookerwa ddala bw'ofuuka omusosodooti etteeka erisookera ddala kutambula ne woba toli mu gganduula okuteekamu kano akantu kakoola akakwite ekikulaga nti oli mu paatiri tweyanziza nnyo bw'abanga yamukukwana si father ng'amulaga si father omukazi alina right ku buli kyayogera omukyala agambye yamukwana musomesa ebyobwafaaza abizudde kati nti abasomesa beebaka n'abakyala omukyala bulijjo amanyi musomesa bw'aba yali ayagala kwebaka ku bakyala nga ye awulira obusajja bwe bukola nnyo yandibadde mu ba brother kuba ba brother bakuba ebirayiro osobola okubuvaamu obu brother naye bw'otuuka omusosodooti ng'obatiza n'omwana w'omuntu tewali ayagala kubatiza mwana muntu nga for example abo bafaatha babatiza gw'otwala otya omwana wo faatha n'akubatiza nga ne faatha alina empewo za wayibola ezimutuulako kwegamba kaseego kafumisi ze mpewo zituulako oyo faatha ne brother baawukana brother yakkirizibwa okuzina brother akuba ekirayiro ekisooka asobola okugamba nti seeyongerayo kuweereza kiringanga n'abasisita okuba ebirayiro osobola okugamba ekirayiro kino kyenkubye waliwo kye bayita ekyolubeerera we kiba kyalubeerera yo not allowed we kitaba kyalubeerera osobola okuva mu busisita tweyanziza nnyo sisitemu message etuuse bamuleke omukyala kali dia thank you mbalaba bagoteesa muli bangi bikyate ebiguti okay hallo yes tukuwulira mukwano neyanziza nnyo okuweebwa omukisa okuteesa ku nsonga eno Richie abakyala e Uganda batera okuviiramu awo because amateeka g'e Uganda ganyigiriza abakyala oyo omukazi abadde mu relationship eyitibwa common law n'oyo omufaaza common law for as long as you have been in a relationship with a person for more than 2 years owulira abeera partner wo ekisooka obufumbo bwa faaza n'oyo omuwala bwali built on lies owulira teyamugamba ekituufu kikyali osanga senga yamugamba omuwala teyandimaze ki budde bwe because all of us know Uganda that abafaaza tebawasa tebazina owulira mukazi watu yandyeyongeddeyo oba n'afuna omutemi w'ennyama amuwasa amumalidde obudde omukazi abadde ngaawo nga alowooza nti munnange omusomesa wange agenda kujja akole ki twewase tukole amaka tuzaale abaana itisi ekirala abasajja bassekiganda ababeera e Bulaaya mumalira nnyo abaana b'e Uganda obudde oluusi n'omukozesa okucarryinga on your own establishments and plans omuweereza ssente genda ku site okole ABCD XYZ after buli lunaku olukya mu bulamu bw'omukazi it cannot be reversed tosobola kumalira mukazi budde emyaka 5 amuzinidde emyaka 5 era emyaka 5 ku bulamu bw'omukazi mingi nnyo if you think I'm lying
tunulira omukazi bwebasemba okulaba emyaka 5 emabega abamu mwezi emyaka 5 ayina abaana basatu aba yagwadda amabeere owulira aba yagejjukana olubuto aba yafuna enkanyanyanga nze wano emyaka 5 kingi nnyo mu bulamu bw'omukazi naye gwe n'obeerawo n'obumwono ate abafaaza abazina batereka amazzi nga gonna gali omwo jjukira baswala okukwana kati bw'akwanayo omu amumalirako libido ye yonna owulira amutuuyanirako amumaliramu agazzi gaterese mu Amerika emyaka n'emyaka olumutuukako mwana wattu nga akuluusanya kale nze nga nze ndi tiimu prosi ate nsaba abaana abawala abali kweno live mukolenga nga prosi babalabise baleme okuviiramu awo ate omusajja kasita alikola ensobi ekwegana mulabise ojjeyo buli kamu era nze ndi tiimu prosi tweyanziza nnyo message etuuse kansoke tukale nyabo Halo abamu anti mukuba already simu kweli kati mbasaba kwata mwenna Halo Yes, Richima. Yes. Ya njagala kuteesaawo. Yes, sebo kuoli tukuwulira. Ya kati nze nsinzidde wano Sweden. Sebo tuukira ku mulamwa totumalira budde ekiriwo okimanyi. Ya naye kati nze mu kulaba kwange omukazi ebintu byonna mu kubikola ayinza otugamba nti yali tamanyi faaza naye okusinziira statement ye nti alina n'obutambi bwe yakwatanga nga yeegatta ne faaza ekitegeeza kino kyamake ogamba nti teyali tamanyi nti oli faaza yali akimanyi kwe kuga nti yakwatanga obutambi obwo keesi nga wabaddewo ekintu kyonna nga kati ekiriwo ng'asobola okwewolereza yensonga lwaki nti yakwatanga obutambi obwo ng'akimanyi ate tetusobola kuba ku saidi ya pulosi kubanga pulosi yava wa musajja okujja owa faasa eyo nayo nsonga mugitunuulire ensonga eyo nayo nagirowoozezzaako ssebo fumita emboozi mpulira yes mugitunuulire temutunuulira kino kyaleese bano abakazi abamuwolereza bo bakazi banne tibasobola entima tesala gwa kibira bw'abanga yasuulawo omusajja gwe yali ayina najja owa faaza kati muyinza okugenda okukomekkereza nga n'ow'omusajja oli gye yava ng'era naye yamuwasa ng'avudde wa musajja mulala agenze tulabye yes kuba tulabyeko yaliko ne Patrick Mujuuka aliko ne Rwasa aliko bonna abantu ababuulira nti beesobola ye munoonyi wa ssente ebyo byogamba mbu tomuwadde ssente abamusika ebyo byayo byagenza ayogera abo bakazi banne kimatesala gwa kibira naye abasajja nabo balina ennaku gye bayitamu wadde faaza tavuddeeyo kwogera kati oyo omukazi yenoonyeza defense yensonga lwaki agenda buli ku social media omukyala mutuufu addukire kuba kati ennaku zino era balina okugenda ku social media esobole okumutaasa kati oyagala addukire nga bali tebamuwuliriza kati ensonga yazitutte mu kooti lwaki ajja ku social media lwaki teyazijja mu kooti n'azireeta ku social media ebintu by'ennaku zino osooka ne weeyogerako n'oddukira ku social media nammwe wano wemufuna ebizibu muddukira wano omukyala temumunenya tetumunenya ekintu ekyo kiri both sides bonna balina faaza tetujja muwulira kuba gyali yeekwese naye nga puloosi entambula ye naawe ogiraba mukazi munoonyi wa ssente era alina amagezi kwekwata n'obutambi obwo buli mukazi gwoweebakako olina naye video sex gy'omukola agambye bali beerikodinga nga beekola nga long distance nga bw'obimanyi
naye nga ye alabika yategeka obujulizi bwe ng'amanyi ekigenda okuddako. Tweyanza nnyo meseji yetuuse. Kale. Okay. Ndaba wano, ndabyewo ne Donizera wano. Soke tuulize ono. Alo? Jawa Muganda. Kiriya. Kakati mbali nyasoka galisa ko yo musajja afuddeko andireyo kironga bbi. Sebo tukira ku mulamwa agalite. Abantu ngabo lwiki simanyo beno oli life okizaka abantu abavu be wali kidera kato alimo kwasa mambo ate simanyo be recording for assurance purposes ebintu byo bikola na abantu tubana di tripod mu bisenge gitwezi nyango obozo kasasiro simanyo mbo mukazi alageza ku recording video simanyo mbo in case bichi zikuwa abba sex ku mukazi bwana b'abantu ostegera ate no kasasiro kama simanyo impeta bichi ngo bagambe 39 billion si wala gamanti 8 billion zona zafumbirwa ostegera ogwo musango omukazi asolo gweninga basolo guflipinga afune ofunyi baroya bagezi saba manyanti agenda kubala ka politike ke atunda ke yakola mu manyige nga getikaza berewo ne kusente avimba mu baroya be Masaka basira muzezo igo bia ajeka agende Kampala afune baroya bategere emisamo ufaza itagana isa mkumu kabine bagumuyisa mbati paka mubulaga osejaleke osinike ebinyu kwana babe nange ndi musaje ni mwana chinduka wicho uzadde muwala tuzadde bawala mwana ekintu faza usiganye owo mukyala yayenda oyakola ki but she deserves a fair justice. Yara sinika chebinyunga mukwana nga yara mukwana nga itatala kubikwe. Siya musigula kampulize ne kubalala tweyanza. Nenga yera yasigula oli. Halo. Wewe Luchi kuntaza. Kale. Kakati nze sentisa. Oyo mukazi mubbi esooka yava oli omusajja ekyokubiri oyo omunonyi wa nsimbi era nze kati talina kiraga nti yali akolesa nti mukyala wa faaza bamuzina busini gwe kati omuntu bwakuzina otwala bintu bwozina abakyala otwala baza ne bagira bagala shares ku bintu naye omukyala agamba ennyumba bagizimba bonna ennyumba tewagirabye nti najebe naye kati bwogenda n'omubala obubaala bwabadde akolakola obubaala asobola okuvamu sente zimba kalina Kampala twalaba makalina ali atunda kabalagala tewalaba ekizimbe kye kyalina wali eri plaza namba omubbi nze kyendaba ekisooka talina bukakavu nti omuntu wabanga takuwasiza temulina kiwandiiko temwagenda mu kyaki temwagenda mu zino local marriages temwagenda mu civil marriage oba si mukazi we just oba abakukozesa bukozesa so babadde bamukozesa kyakola akkirize ndowooza batunde ennyumba bamuweko ke bamuwaddeko aleke kwesiba ku nnyumba y'omusajja oyo munoonyi wa nsimba noonya ssente kati gwogamba ennyumba bagitunde bamuweko kye bamuwa addewa bamuweko kye bamuwa ave ku faaza kyekyamuleeta faaza yeebase n'agenda mu kiraabu kusulayo kiki tolaba nti obwo bwenzi omukazi mwenzi oyo mubbi kati kino ekyokugenda kati wali twagala agendeko mu kiraabu faaza yali akooye mu kiraabu yeebase omukazi okuleka waka nga weebase n'agenda mu kiraabu oyo aba kyali mukazi we oba yafuuse malaaya n'akomawo saawa ekukumakyanga nga bukedde anti mbukirabu yalimu enzikiriza nga tebasobola kumanya oba obudde bukedde obadde bukedde anti kati ebyo bye yali akola ye yali yayenoonyeza bambi nga yayenoonyezayo okubba faaza era kati kirabika bambi esaala za husband zikola nnyo je kyakola akkirize nti yakoze loosi aleke kubba faaza bannange kati omukazi mubbi ababbi kati message etuuse katu message etuuse alo kankwate ono nedolizera naye kamukubire naye ateese so solekwate ono bannange yogera gwaliko nkuwulira
Yes, kati mbadde nange njala kubyona omukyala Proxy. Yes, nyabo. Proxy ndowooza yamanya nti omusajja father kyekisooka. Kubanga waliwo bwe yagambidde nti gwe tenda omugugolinga ojja kulaba. Ekitegeeza naye yennyini we yasobola okuwandiisa erinnya lye ku biwandiiko yali asobola okugenda n'amugugolinga. Yali akimanyi. Oba abiyize bukulu alabika abiyize wano nga bannamawulire tutandise okunoonya. Omuginava ebweru n'oba ng'olina emyezi 3 gyonna gy'omala nga tomulabye nga togamba nti okanteeka erinnya lyonna omusajja mu Google yali akimanyi. Pulosi abeera Masaka. Anti Pulosi abeera Masaka naye alina essimu yagamba father yamuleetera essimu eya Samusanga. Nga babeera ku vidiyo MBs yali alina ng'asobola omugugolinga. Yali amanyi nti father aleme kwebuzaabuza. Ekyokubiri mistake abantu abakazi abo we batyo ba Proxy gye bakola yakwagala kulemera mu mayumba g'abasajja. Ne bwe yandibadde nga yamuwasa nga bagenda kukola divorce balina okwawula ebintu. Naye kati nawulidde waliwo yabadde agamba nti omusajja wange akomewo ate yategedde kati katugambe kati ategedde nti father kati akomewo mu kitiiki. Ave mu nnyumba bagitunde baawule bw'abanga agamba nti properties zaabwe bombi. Balina okwawula buli omu n'akwata ekkubo lye kubanga father tagenda muwasa oli mukaseredooti. Tweyanza message etuuse n'akwate n'omulala. Naye yes sebo. Kamwani je baliko riki. Yes sebo. Dan tukira ku nsonga. Awo yose n'onkwata munange byonna mbiwuliriza bingi nga bwedda nfa nvuga ngenda ku mulimu nga mpulira ensonga eno ennuma. Naye oli musajja saagala obeere sayidi emu tuli bannakiganda nabo bagezi nabo bayiya kati naye nakiganda yayiiya omuntu we. Sirina sayidi naye mpuliriza nange sebo nsobola okumanya. Nkimanyi nakiganda yayiiya omuntu we yamuyiiya naye ogwo omulaba bulabiko ng'omusajja bw'aba yamubba mu bufumbo omanye omusajja njagala obanyumiramu kintu kimu abasajja bajjukire nti ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge oba kitegeera ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge yabbamuko omusajja naye nga bamubbe kaakati ako faaza kimugwana kyalina okukola ekintu kiri kimu agenda atunde ennyumba akwate buli peni gye yakwata omukazi yakwata azizesedeza omukazi pinisi kuba kati kagweredde muki kagoba kaweddemu akwate seereza omukazi azimuddize ekyo kyoba baawukana amuleke naye tamugoba bugobi bwatyo ng'embwa oba kitegeera kyo amuddize kamuddiza biggwe naye omukazi ye tajja musobola kuba omukazi mugezi okusinga faaza oba kitegeera faaza takyasobola mukazi. Kati gwolinga agamba nti omukyala wano yagendera mu ndongo baamuzina. Of course, already yatasobola faaza ali Bulaaya ffe tubeere kukuba obusolo bunyogozi buveeno gyo mukuba kagemu balaba n'abeera bali emirondo babeera bagwaji babaga buli kaseera busuubira kyawo. Kyogamba omukyala ono yandibanga alina kyatatugamba omukyala yazini. Tasobola kugamba tasobola kugamba nti faaza amalako kuba yali ava eri ng'amanyi tamalako yona omukazi nomwegendeze nno ateeka okuba naye siwa muzannyo byagamba awooma ebyo ateeka okubanga nti owa tolina maanyi baaba abaana beeri banywa omulondo ffe tetunywa mulondo tuli ero tubeera mu sino oba kitegeera faaza ali mu sino yava e Uganda yalaalooza nti akyamalako kyenda kati abaana beeri bamusala oba kitegeera bw'agenda mu kiraabu bamusala faaza aba yeebase talina kujuka akuba geemu emu ne yeebaka yazimba nnyumba ekyo kyaggwa owulire kubanga kati gw'ogamba nti faaza yali tasobola kuzina bulungi ng'ate omukyala yeetaaga okuzinibwa obulungi. Of course kubanga eri ne gye yava nga tebitambula bulungi n'alowooza nti kati kaafuna faaza anaaba amaze ate yetamanyi faaza yali amanyisa ekiganda ali awo ategeera naye ate agenza okulaba tamalaako owuli kagamba waayi kanoonye bano bafaduko muti kabona bulabi wanyi bibeerawo naye ate nga mugezi ye omunoonyi wa ssente naye ng'atera okumalako ensonga nkulu nnyo kati faaza agenza okulaba nga talina mulamu omukazi n'atema kati faaza bwe yalaba nga bamulaze egguba ne bimukwata eri okuba nawe olimanyi kati bwe yakola egguba obulede omuyaaye n'abikola sinaabuuka kati olina okukola ki naye kati amuwe kyamuwa oba amulekere ennyumba amulekere bw'aba akusalawo
Nengo muyayi amubba nakiganda mubbi agenda mutema butemu byawerere. Tegeza father bubali eri muluma. Of course, kubanga bamusala oli omukazi bamuzina naawe. Tweyaza nnyo message etuuse. Ndeki muganda wange gyebale. Kale sebu gyebale. Kale nze ensonga eriwo eri bweti nti fenga babeera Bulaaya Europe naddala. Nti tuweera olusi tugenda tufuna gune tugidde ekyaddondo. Sanga ekyana jesse okitegeera nekikutwaliriza speed nga father we bagambye emboozi eyo nagirabye. Father yayitawo ng'agenda mukyala okubuuza. Nasanga prosi nga yakulanga mu kigo oba emboozi eyo wagiwulidde. Sebo twabiwulidde byonna gulabika tozze kuteesa otandise okuttamu. Kati nziza kuteesa. Kati lwaki otubuulira bye twalabye dda? Kati kyengamba kiri bwe kiti nti abavubuka b'e Europe naffe twebeereremu beera wano omuyaga gugenda netugutukuba ne tuyimira ku baana b'abaana. Kati father bwe yagira nga yafuna nga depression ng'akubira pulosi nga mbulira pulaani zonna ne bakola puroguramu ezo zonna ne beezimba. Kati father yagenza olaba nga yagenda olaba naye nga oli mukazi wa bbaala kiringa onagenda kati eki naawe ogendagenda mukungi mu Desemba funa omukazi w'ebbaala. Sikyagenze ngenda Thailand. Siina gagenda kwago mateeka ge baatadde siina kyenoonya Uganda kwaga amateeka ge baatadde kweyakola. Tiye tewazze kukuteesa ojja kudda ekiro mu biboozibozi kankubire Donizera wano noonyine ppenge. Ejja kudda ekiro nga tulina obudde. Programu ino tamuntu. Please. Anoyo wano Doni. Aligoze mu biboozi ojja kujja ekiro nga tunyumya nga tulina obudde. Twagala speed. Wetota vibe. Kankubire Doni Doni nga nenkubire ppenge. Yo tuzamubinaati. Doni. Wangi brother. Omwana abadde akutta gundi vibe. Abo bakola balina kukuba nga twogera ku by'abakadde amakoza toyi bino babiveemu. Twagala bana balina misinde nga basigala ku mulamwa. Twagala kuteesa wiki mu budde buno Uganda yakyuka buli omu ayitawo buyisi. Tewakyali